Andikira wano omukulu Dax Vibes ali mu nteekateeka z'ekivulu kye kya olunaku lwankya olunaku olwajjo Bobi Wine yabaddeko mu rehearsals nayogerako n'abamawulire ku nteekateeka y'endongo nga bweyimiridde bingi nnyo byasobodde okuba ate ng'akoonako nga bw'omanyi nti abulaabula mu kisaawe ky'endongo kati abamawulire baba bamufunyeeko mbabeera balina omubuuza ku bikwatagana n'endongo yayogedde ku nteekateeka eno n'agamba nti wasanyu nnyo okulaba nga Dax Vibes ekivulu kye kisookedde ddala agenda kubaawo ng'amulaba kigenda kuba kyanjawulo nnyo yagambye ati baliza Katonda manyi kwali bweralikirivu bw'abakulu bange Banyanzi bayawinga nkula nga balaba omwana ayinza n'okwononekono era oyo Nyanzi yabeeranga strict nnyo kufe kalaba buyayiseewo tayayise tayanonese nga yeralikiri abatobe kanaffe bwe twakula ate bato baffe ne bafuuka buvunaanyizibwa bwaffe so nkyebaliza Katonda nti bato bange Banjo Maani Manager Johnny Mickey Wine kati ne Dax Vibes basajja kudde tusi nti ku Friday no ngenda kufuna omukisa ntuule nga elder ate era ng'omuzadde nga ndaba concert ya muto wange esoose kyakitibwa nnyo kyebaliza Katonda nti anzikiriza ebintu ebimu n'embiraba naye ate naye mwagaliza concert ennungi kumwebaza obutatuswaza era asobola okwononeka n'abeera n'ekyejo n'agamba kasitani muganda Bobi Wine kaakano naye akoze yekka detached from me ate kyalinga ekizibu nti baali bambanize from music naye ate kyamukola bulungi naye n'asobola okwezuula ye ng'omuntu n'akola ekisinde ekikye ekkubo erirye kakasa ekyabantu bamuwa ekitiibwa kale bwe yategeezezza bw'ati rehearsals zino yazikoze bangi nnyo beebuuzizza nti ate Bobi Wine agenda kuyimba ewa Dax ayina enteekateeka y'ekivulu e London nga bw'omanyi nti enteekateeka ye agenda London wiiki ejja era rehearsals zino yasuubizza nti embeera eri bweti abantu basuubire just a conversation a musical conversation together gibadde emyaka mingi nnyo nasembayo okufuna omukisa okuperforminga nga ndi London oluvannyuma lw'emyaka mingi era gwe mukisa gwe ngenda okuddamu okufuna so London and my music is like conjoined twins nesunze zensinza okwesunga okubayimbiramu okubanyumizaamu okuwaya nze bwe mba ku stage si bya performance kuba sikola kikwata mood ebeerawaawo mwoyo wa Mukama bwaka kyandagira okukola kyenkola so Katonda yaba nkozesa kale bamubuuzizza ku nsonga z'aba Big Three agambye ekyo mu kijeewo ye ebya Big Three tabiriiwo ye akinnyonnyodde bw'ati mu nsonga zino omanyi Abaganda bagamba omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya kati gw'omanyi basatu lwaki oyagala okulimitinga endowooza yange zisiraba artist basatu nze bweyogera ku music e Uganda erinnya erisooka okujja Hamani basudde tomwogeddeeko tuyogedde ku Fire Lutaaya tuyogedde ku Paul Kafeero so nze ndowooza nti kiba kyakwegulumiza fe okulowooza nti music wa Uganda atandikidde ku mulembe gwaffe waliwo ne betwalabirako ate nabo waliwo bebalabirako babaligidde ba Christopher Sebadduka so nze si kitunulira bwentyo kitunulira wide lwabeerawo ekiseera ekyokwejubisa n'okwegulumiza mu myaka egyo ne Bayibuli etugamba bwe nali omuto nakolanga ng'omuto ate bwe nakula kolanga omukulu so manyi nti tewali kyamaanyi mu nsi nga kwetoowaza kuba nti betoowaza bebagulumizibwa ate abegulumiza bebatowazibwa tosobola kungamba nti musical limited kwabo bantu bokaboka simanyi eyo creation ya media nti Big Three zisagala kubeera big njagala kubeera real bw'ayogedde ku nsonga eyo ayogedde ku nsonga ya music ennaku zino awemula nti abayimbi baviiridde ddala ku music akwata ku bantu bali mu kugwa awemula ne yeewuunya music w'ekika kino music industry tebaddamu kuyimba bintu bikwata ku bantu tosobola kuyimba ku mbeera abantu gye bayitamu olina kuyimba ku kimansulo olina kuwemula olina kugamba kuyimba ku bintu byebasa abantu ekyo kyekyennaku kyekyata music industry yaffe kubanga ekifuula art relevant kwekubeera nti art akwata ku bantu ensonga laki tugenda mu comedy ne bakurakinga gyo okunooseka baba bakutte ku navyo so music industry yawambibwa kyanaku nnyo ate ne ba artist abangi kibenefitinzemu ne bawambibwa kakati artist okufuuka wakabi olina kakasa tusobola okukakanya artist munno gwe bayita Kyagulanyi kale ayogedde ku nsonga za copyright agambye nti abayimbi b'eggwanga Uganda okufuna copyright
ulira ojjukira abayimbi tebasitulako omuliro nga bagala copyright law etteeka eribakuuma n'ebyabwe naye baba bafuga ne bagamba mujje katubaweeyo abagenda okufuna copyright law baba wabuwumbi bwa ssente ne babublowinga kati babasuubiza endala lwaki basobole okubaziba omumwa tebalina interest tebaagala tteeka eryo liyite kuba gwe erikufuula mugagga nga artist ate bw'obeera omugagga oba tukyasobola kugenda ggulu kubafukaamirira kumalayo nnaku n'abalala kutuuka kufiirayo kuba obeera mugagga so tebaagala kugaggawaza kuba tebaagala kufuga bagagga ku nsonga copyright bw'agambye bw'atyo naye alekedde abayimbi ekibuuzo nti endongo gy'oyimba banaakujjukirako nga bajjukira po Jobo Kafeero basudde Kasozi bonna abo Bobi Wine Bebe Kulu baani endongo yo banaagijjukirako ki wulira bw'ababuuzizza abayimbi abajja kyeraliikiriza nnyo kyeraliikiriza nga bogambye nti aba artist abayimba kati simanyi oba banaaba basanyufu okuteekamu ennyimba zaabwe n'abaana baabwe nga bakuze bali mu myaka 15 nga taata wa maama yali ayimba bw'atyo ekyo nno kyabulabe gye bali barisikinga obutabeera remembered gomanyi okubeera nga mu kifo ky'okujjukira omujujugo ate bajjukira guli ogwo abasooka ne ku mujiji gwaffe mwalimu abawemuzi neera tebakyajjukirwa ne ku mujiji gw'aba basudde kwabeerako abaali nga abawemuzi era tebakyajjukirwa so kati bye bakola kati bebisalawo onojjukirwa abaffe bonobojjukirwa onojjukirwa otya kubanga waliyo ne Majangwa ne Nakirijja nabo bajjukirwa abatambulanga ne muno mwagalawe babatambula ku mwenge naye tewali abayimbi babalijidde ne babasudde n'abalala sinze mbabuli ekyokola ekyo kitone kyo ng'omuntu naye nga ntunulamu experience yange na biki byenze njigambulamu